Mukyala Pineti ne kampuni ya Vinci era olunaku olwaleero abalimi okuva mu Bugisu mu bibiina byabwe bibagatta balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi ku nsonga ze zimu era nga waliwo n'ababaka ab'akabondo ka NRM bonna nga baagala ekintu kimu. Omukulembeze w'eggwanga asazeemu endagaano eno. Ebibiina bigatta abalimisaako n'ebigatta abasuubuzi b'emmwanyi nayo bisitukiddemu genda maaso n'okuvuluga endagaano yateekeddwako ekinkumu wakati wa kampani y'Abayitali ya Vinci Coffee Factory saako ne gavumenti ya Uganda. Kaakati bano badde balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi era nga nabo bavumiridde engeri endagaano eno yateekeddwamu ekinkumu nga bagamba nti ereka kampani eno okuba nga tetunuulirwa ngeri gy'etambuza mirimu gyayo. Kaakati bino ebibiina badde bikulembeddwamu abalimi ab'enjawulo era bagenda mu maaso ne bategeeza nga enteekateeka eno bw'egenda okufeebya abasuubuzi abalala b'emmwanyi nga mu kaseera kano okuvuganya kwa kusigala mu kampani emu. It will mean that we the exporters we are not going to be able to commit ourselves to our buyers because we are not certain at what time Vinci will have enough coffee for us to commit ourselves to export. Bo abalimi abavudde Bugisu nabo basitukiddemu era nga bagamba nti endagaano eno teyakolebwa mu mutima mulungi. Agreement is unfair, oppressive, and it offends the cooperative law. Amyuka ssentebe wa yuniyoni y'Abagisu John Musira atuuse n'okunnyonnyola obutali bwenkanya obugenze maaso n'okweyoleka ng'okuwa kampuni n'ensimbi okugiwa ettaka weekolera ng'ate tegenda kubanga esasula musolo. This is likely to make farmers beggars and the values of cooperatives will be completely eroded. The monopoly also envisages that farmers will be producing exclusively for Vinci. Baba kaboddo ovuganya gavumenti nabo basitukiddemu nga bagamba nti bagenda kutuula butuuzi ng'endagaano eno ekyagenda maaso n'okuba ng'etunulira mu ngeri eyo. No genda wa. You can't just monopolize one commodity bwotyo. Tekisoboka. Ate ng'omuntu kuwokiwadde alina n'ebikolobero byakoze emabega alina questionable issues. Government eno yamugarantinga eddwaliro n'atasobola ddizimba. Ekigendererwa kya kampani eno ky'ekyokubeera nti nno kampani eno egula ku balimi ate era ekkirizibwe yo ebeere nga yeeyokka etunda ebweru. Ekyo tetukkiriziganya nakyo era tusaba gavumenti mu bwetoowaze obungi nga tetunnaba kusinziira kubeerako na kye tukola kwekalakaasa. Endagaano eno bagikyuse bagimenyewo. Baba bakaba akabondo ka NRM basudde enkya ya leero era nga bagamba nti ensonga y'endagaano eno yebali ku mimwa nga baagadde bagasimbagana ssenkulu w'ekibiina asooka abannyonnyola engeri bagenda okuba nga bagikwatamu. We are going to ask the president to intervene on some of these matters to see that the situation actually is in control. We are very positive. We really don't need the public to be anxious. Amuwulidde waliwo bino ebikwata ku byamwanyi biki ebyo tusuubira byonna tuyinza bisangayo tubirabemu tubitunulemu bulungi tulabe abantu baffe abana Uganda binabakoosa oba binabakola bulungi. Naye kikulu nnyo gavumenti eveeyo egambe nti no ekirungi kati efunye feedback okuva mu bantu kino kiri bwe kiti ekitali kituufu tukikyuse tukitereeze inene case agreement ino okubeera mu favor ntino ekolera ki eyamba nnyo abantu. Abakabaga nti emmwanyi ate erimu abannayuganda basoba miliyoni 12 n'olwekyo terina kubanga ebuusibwa maaso. They are producing about 15 metric tons of coffee and this is very good, and one tree is now able to give about 2 kilograms, and we think that if these farmers can be more empowered more, they will be able to really take care of their coffee for quality. We have the issue of the coffee deal, we have the Lubowa project that has stalled, and we have the issue of insecurity. So we want enough time. Yombako okuva ebusongola Gideon Tembo agamba nti waliwo ensonga endala nabo ze baagala okumanyako ng'emiwendo gy'ebintu ebyekanamye. If government can manipulate the price downwards by reducing or cutting off the tax completely, so that the people can also know that this is a responsible government. Emiwendo gy'ebintu bwe gigenda waggulu n'ebbeeyi y'amata egendeko ki ereme kugenda wansi. So twagala tubeere n'obwenkanya ate abantu baffe batambulire mu ddembe. Russell TV, Zegrese Girinya, Nelia Sajabi, Omonyi.